Kyagulanyi bajja muleka byonna ne bwayagala kutambula Bukunya ajja kutambula naye mugambe nti agende Karamojja. Kubanga balina bazoninga ebitundu muleke Buganda bamuwagira. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Twakira wano ku Kyagulanyi 18 natete wano mu town abadduka ne beesibira bwe bati omusika na aiming at them like this nakuba amasasiro omunaafirawo bamekaye bavunaana. So I'm telling you eggwanga lyaffe liri mu katyabaga k'amaanyi naye bannayuganda tukyayisa bivulu tukyali mu kuwuba miti mu kkubo emiti tegijja ku gavumenti eno. Olunaku lwe munaakeera ku makya ne mugamba tugenda kuddamu kugula kintu kimu ku maduuka tetugenda genda kukola twa musolo gye banaagujja bajja keera ku makya nga bawanise bakole bannayuganda bye baagala okukola. Niba lwe tukyali mu bino ebyokuvuga obuboda tubukola obukyungwa n'okyakala n'okwata emiti n'oleekaana n'oyambala ovulo tebigenda kukyusa gavumenti eno. Nga gwe kyosobola okukola kyokka kulaga ssanyu naye ng'abantu bafa. Mbadde ntunuulira wano muganda wange kojjange Kyagulanyi agenze Masaka mtunde ka video badde bakampereza abaana ndoza balinga bana bafudde. Kakati oyo yaganda okgenda mu kwekalakasa kuli okwejawo gavumenti agenda mu kuuba miti era afudde. Kyekiri kyegambye ayogedde afuna atayogedde akola ki? Omuganda yagamba nti ekiri atabaala yasigadde kakimunono. Then away from there bigambo biri bizibuzibu. Kale nalabyeko olunaku lumu emabega omukulu minister omukulu honorable Theodore Ssekikubo yawomye omutwe mu kulaba nti bakamishona abagenda maaso n'okuba nti bagabana omusimbi abateeka ba MPs bateeka emikono ku biwandiko n'abantu ab'enjawulo okulaba nti babasiguukulula ku kakiiko bagende maaso n'okuba nti bavaayo. Nalabyeko ba opposition nga bekyenyigiddemu n'aba NRM nalabye omukyala Namuganza naye ng'atuuse n'agamba nti ku luno balina okukakasa nti mwami Mpuuga ne banne bagenda maaso n'okuba nti basiguukululwa era bagende maaso n'okuba nti bavaayo. Ddala yeyo measure esaanidde okuteekingibwa kuki okulaba nti abakulu bagibwa anti kyengamba bagibwa ine kibaaki kyembuuza okulaba nti eringa mission oba action okulaga nti enguzi esobola okuba nti erwanyisibwa n'okozesa kwa offices obubi. Olw'ensonga bagaba bano bakeera ne bagenda maaso n'okuba nti bakozesa bubi egundi gye balina okwewa Erweru yatta abantu Rwenzururu mu Rwenzururu nga tebavangayo okugamba nti akoze obwa komanda paka Museveni yamuwumuza nga bati bavayo ga nti musanctioning nga tumujjemu obwesige. Parliament ngati yateeka kufulia ku fulo Ssekikubo abadde mu parliament emyaka 12 abadde omwo yomu ku bazeeyi abasinga mu parliament abawangaliddeyo myaka 3 ali mu parliament ameze n'ejjindu liryanga ery'enkoko ngati yagamba nti violation yali y'amaanyi tukirayo kufulia parliament kyogamba ino violation y'amaanyi nakugambye nze matovu ndi wanjawulo muko era bubanga oyo onoonya gwe byagala okuwulira ewange oyinza obutabikola ki obutabifuna because neetegereza ensonga ebuziba waazo. Muzeeyi Ssekikubo ali mu kisanja kyakuna Opendi ndowooza kisanja kyakusatu okay Sewungu kisanja kyakusatu ababiriko omulala gwe neyabidde kisanja kyakusatu gwolooza ki ekyandibadde kibazza engulu singa tebakoze ekyo gwolooza singa tebakoze ekyo ki ekyandibadde kibazza engulu nagwo omuzannyo mulala no kati nze njagala kutemera gwe kyotalaba ebyobufuzi tolekaawo vacuum because gwe vacuum gyolekawo omulala gyokipayinga gyakozesa ontegeera naawe oli mu kisanja kyakusatu ideal abantu bandigambye awo tumukooya abaddewo katujjayo n'ekiraga nti nkyasobola okukola to keep yourself relevant. Ontegeera it's a battle of relevance gye banoonya. First of all bwe mba ntunuulira ssente ezibulankanyiziddwa mu parliament
mu mikono gya parliament ebikolobera ebikoleddwa mu parliament omuli n'okulwana ne Ssekikubo yagirimu n'Opendi yagirimu bonna tetwabuli ayisa motion tieno parliament speaker yamulemye okubiriza n'olwensonga tumuggyemu obwesige because ababaka okulwanya mu parliament kyali kiraga nti speaker alemedde okubiriza enkiiko kyogamba kino kinene nnyo okusinga kiri ekyalaga ensi yonna nga balwanya mu parliament because tuli ku sanctity ya parliament okulwaniramu n'okulya ssente akawumbi kamu ne miliyoni 7 ez'ekimpukumpuku kubeera kyo ekisinga okulabisa parliament kabaka tuli ku sanctity kuba yemu ku bibasibyeko mu parliament yaffe erina okuba nga ntukuvu erina okuba nga ntukuvu erinnya lifa twalabako eryafiire ennyo nga twafunako bano bakagezi mu nnyo kujja gamba nti kabatereze ye abaffe komishoni eyogerwako ye yayongeza ssente z'emmotoka okuva ku miliyoni 15 okudda ku miliyoni 2 nga tekisiddwa the whole house nga tebagijja mu bwesige Ssekikubo yagirimu Opendi yagirimu nga tebagijja mu bwesige kubanga kyali bonna bakifunamu tujjukira bulungi nga bakakyusa obukiiko bwa parliament ne ba commissioners babazizzaako nti mu kiseera ekyo Mwai Museveni we yali yagamba mbu alwadde covid so baali basuubira okuba nti bano ba commissioner bagenda kukyusibwa ba commissioner bapya bakole ki baddeko era nekitabawo ab'NRM ne bayomba nnyo ne basigaza akatalo kaabwe wano kafaayo ne bakakuuma wano ekibuuzo ekirala ebintu byakolebwa 2022 lwaki amaanyi gava 2024 kyogamba mu parliament tebaalimu batebamanya lwaki emala kubeera exhibition ne bazuuka kyogamba tebamanya oba tebaalimu nti ssente zagenda ebibuuzo bingi ebiri lwaki kati tekijjawo kuba tekijjawo kuba nti omusango ogutegereddewo ogutandikira naye ekibuuzo kijja kitya nti a senior like Ssekikubo a senior like Opendi can just know now not in 2022 taking action now n'okumanya tebamanya and they are members of parliament then omuntu oweebweru a whistleblower from outside n'alaga aba parliament ekigenda ewaabwe mu maaso something is wrong there in your house senior members of parliament abaffe Ssekikubo lawyer lwaki yagenze mu kooti because that's a criminal offense according to them lwaki yagenze mu kooti why politicking kyamanyi nti kisobola n'okufeiringa tuli mu wiiki yakubi tugimalawo by yesterday baali balina emikono 13 baagala 17 barandiso bitekamu ate kati batulemesa batiisa abantu baganya okusayininga batandika exercise nga bagimete ejja kukola ki kuyita but they have to show naye ne baagala balage nti bakoze lwaki tebagenda mu kooti kubanga obujulizi babuyina akati kiki enjagala okulaga bannayuganda yes fena tuvumirira enguzi nzira sijaagalira ddala era nkikugambye enguzi ngivumirira sijagala naye ate saagala muntu atekinga advantage kolerako bya bufuzi ku managinga population nti waliwo ekikolebwa nga kumbe tewali kyetuyita ekigumbaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira essolooza waliwo akumamu Ssekikubo kyali mukola kati gwoza byakola agenda biisaawa bw'oba ogenda kukuba kalulu ojja kwetaaga kubaka 5 mu 5 ojja kwetaaga kababaka 205 minimum half of it bw'oba okyalemeredde okuraisinga emikono 17 egiyita obwisi parliament gyetuule 205 wona abiweza that is politics and he knows gwolowooza ani agenda presiding over against the eyes have it and will the eyes have it because now I know. Do you think the eyes will have it? Nga yennyini presiding officer owa commission yali Aneta Anita Among Nalong speaker. Kati atule wali agambe nti the eyes have it. Ba commission tubagobye. Aha. Kugamba. I mean, waliwo ebyobufuzi bye tukola just to make the country busy
kati twaliwo tudibetinga ku bintu birala niera bino byombuuzizza obudde bwandibadde budibeting ekirala kati bino byetwogedde obugenzi bwe ziba dakika 10 zikoze eki naye twaliwo tuzoogeramu ebintu ebirala naye kati baatuwadde ekyokwogerako oba ontegera bulungi so now they are trying to manage us politically kati nze awo matovu levu nagivaako era waakiri nsobola okusirika nze nsobola okumala wiiki nga tondabye ku tv yad radio naye nyinza n'okulaga essimu yange nti nyinako invitation ziringa ezi eza tv njagenda jukulaga ezi naye nembese nakanyo zigula nefudde nga ataazirabye abo bankubudde butereevu balangera baddamu because waliwo ogenda mu debate ngebyogenda okusanga instead of okudebatinga ku value addition tukoze tutya abantu baffe abalimi budget empya ejja twesataaza kwesiba nkoba how do we prepare our population ate ine okwaŋŋanga embeera ekyo tukikoze tuli kussa kikuba ali mu kuzanya politics we erinnya lye litambula naye kiba tekijja kugguka ate kijja kugguka okyalwana kufuna 177 naye ojja kwetaga 2 mwaga minimum bwe banajja nga tebaweza 2.5 ne bajja mu parliament kwolonga abatudde mu house baliyanga 1.5 kubanga yo kimanyi tejjula ne bayisa ekiteeso omulajja agenda mu kooti nti kola mu yayisiza yali tewera automatically and legally ali right njagala kulaga kigenda bwe banagane bonna okujja mu parliament okutuula okuyisa ogoba ba commission n'ofuna ba members 108 ne bajja batula mu house kakati enkaga ne bagamba ayi gwe n'ogamba nti tudde dowooza esinga bagamba nti parliament yali tewezi kola mutya wezi kati lwaki ogoba omusota lwaki oyigga omusota gwotagenda kulya no in other words Sechikuba and the team are trying to look for relevancy and the news in the media to make themselves visible to do their politics muna agenda okulaba nga ebintu ebirala ebyayiseewo nga muli mukana akafuutu kebali wano nga babayisizaako bino bikolijenda byonna bigenze parliament budget sente bazibbye nakugamba wano ku ndamu wabbe bilioni 10 ezi 10 nagamba ogenda nonyereze bilioni 10 ezi bazibba trillioni 4 mbusu diru twamwadde bumbikira nawo twamwadde zino tewali gwe bawa sente zaayitawo ne bajja ne bakisa mu parliament lwaki teberipa ku ekyo kubanga ekyo kirimu sente nnyingi oŋŋamba otya nti obumbi 10 bubbibwa n'otabulondwa n'olonda akawumbi kamu ne milioni 7 kugamba tetwali angege sebo ekyajubira gye nakulira nawutanga doodo yennyini aluli atali mufuuyire n'ennyaanya butuyita abamu babuyita buniina buli bwennyini obutini tubutulisa bwetwe tubulyanga kali ro amagezi nina tegali mu ddagala fuuyire so you cannot make me think mbunuzira abayinda bali mu kukola they are doing nothing and completely nothing ne babuuza bibaliko benyini bayimanyi bo benyini bamanyi baliko ne bayine nugu because one they are anticipating to a commissioners baliwo tubajjemu fe tutuulawo lutalo lwa bifo Sechikuba yesimba okuba speaker ne bamulembesa amanyi singa gye anita kyangu okuddawo n'abagaini nga ne bamuwa ekyo bwa speaker because he's the most senior as we speak now in the parliament and he's a lawyer, he qualifies. Yes. Kati kujja kulaba abantu nga balwana ntalo zaabwe naye nga tomanyi ntalo kizi balwana oli ku Namuganza ali ku payback time kubanga banzijjamu obwesige nange kambajjemu obwesige era mukambwe muko ye yadde mukambwe nnyo kati owerekera oti oyo omwerekere kuki ate nno yagibwamu naye akyaliwo omwerekere kuki gwolooza opeedi omusula kuba minisita ali ayagala nnyo gwolooza yayagala nnyo okuba nti bamusula kuba minisita era okuva bamusula kuba minisita ali very vocal mu parliament very vocal obukambwe bungi wantu awo you analyze one by one bonna bola bali ku tebaawo sewungu anoonya nkomawo ntya kalungu ndudde mu parliament niye nkomawo ntya nina okulaga mu parliament nibadde nina nekyenkola walaba twalwanyisa enguzi munzizeyo ngirwanyisa emyaka gy'amaziya agenda mu 2 yakalwanyisa ya mirundi emeka
You are drawing closer to 2026. tulinga 2026 buli muntu alina okukola akabadi nange oyinza okwesanga nga tuli ku shone neyambula ngagenda vairo oyiseewo ebyange mwamulabye nze mba amaze tujja okitegedde so nze nsaasira population gye tukoleramu ebyobufuzi bino ayogera amazima n'atayogera amazima oyinza obutabaawula kati bw'osanga ffe aboogera ebituufu nga bwe biri ne tuba bikkulako akanaakani nti anti kakati oyo alina ennugu naye nze sirina nnugu kuba sina kye neesimbyeko aye nagamba nze ngenda kwesimbawo ate nsobola obuteesimbawo kubanga si interest y'amaanyi I can live without kwesimbawo to develop my political career I can decide to kwesimbawo kakati nze tolina kyongamba tolina kyongamba kati ongambe ki nti kubanga seesimbyewo sirya nga tumaliriza nalabyeko minisita omukulu Kahindo Tafiire ng'alaga obutali bumativu eri poliisi engeri gyekwatamu aba opposition agamba nti opposition eriwo mu butuufu legit mu mbeera efaananako bwetu naye lwaki poliisi ehandolinga bubi aba opposition yadde mukambwe ennyo saidi eyo but is wokitunamu talina buyinza busobola kuba nti nno abasajja abakwata ku nsoloboto mu layini efaananako bakondeminga mu teyabakutteko katolabanga beetaaya tebagenze Masaka leero tebabadde mukono walabeko abakwatako kuba yagaye mwami Kyagulanyi ne banne mubaleke abasajja mubeeso tebagenze obuyinza bulinda bibandanyini gavumenti byayogera bituufu naye wegenderezanga nnyo mayinza simala gakkiriza bintu kituufu kyayogera kituufu 10/10 naye ayinza okubanga naye amanaginga population eno NRM ebikolobero ekoze bingi era singa gavumenti wabawo ekizibu kyonna ekigwawo wano oyinza okulaba akatyabaga akasobola okugwawo naye kati omuntu ayinza okujja n'amanaginga mwawo naye Tafiire abanga musajja mulungi gundi ono yalinga bwati naye ng'ekyo kyabatwaliriza ate waliwo bagenda batega kati oba oyagala okutegeera statement enti ntuufu girinde mu 2026 tulabe oba dda kituufu enaayimirirawo 25 October tulabe kati bagenzi Masaka kati njagala baveyo bagenda Karamojja tulabe nze nakugamba wano mu Buganda Kyagulanyi bajja muleka byonna ne bwayagala kutambula bukunya ajja kutambula naye mugambe nti agende Karamojja kubanga balina bazoninga ebitundu muleke Buganda bamuwagira awo tumuleke tulina kyakikolera naye area zino Ankole Tororo Karamojja West Nile gye balina obuwagizi bwabwe olio gye batakwatako birina okusigala biri intact kakati wano bajja muleka yeetaaye alowooza akikubi akimazeeyo abayiseeko nnyo bamulinde mu box wali bakulage nti n'abakuumi bo babajjawo ne babateeka eri n'okubasiba ne babasiba bo be bakakukuumira bayinza n'okukira ku makya ne bayisa etteeka ne bagamba mbadde mu complaininga nti akalulu kabbibwa kati amajege gagenda okakuuma because Museveni okimanyi ebyabikola amajege gali mu NADS amajege gali mu poliisi amajege gali mu ministers kati be bali mu engineering ajja kera ku makya government electoral commission ena abantu basitu besiga abamaje teko abali independent kubanga aba UPDF tubalina kyekubiira bagenda okuuma akalulu kati gwa bakuumi ba Kyagulanyi babeereri babagandi mujja kwimira meters 10 omusajja ajja n'ogusawo gw'amaje alyoka afutuka nyobo ate gwe besiga alyoka iwa muli obululu ate bwogezako kungangala kiboka evuge okitegeera tebabakirizawo njukira kuno okulondo kuwedde tebabakirizawo kamera tebakirizawo simu tebakirizawo kiki bagaye amaje gali neutral ge gagenda okuuma akalulu okitegeera kati amaje gagenda kuuma box so I'm telling you these guys they can do anything era ze dawa bino betuwasudia bino nesirika ze nekyanga kitono manyo kwekyanga one nekyanga nga ne wekweka manyo kwekyanga nga ne bajja wano ngolaba tebina gibidda bali bagayi batunyweza
kye tulina okukola kirala nnyo si bino byakola kacungwa ka boda kumnyenya miti bo tebanyenya miti bali banoonya obuyinza tebanyenya miti tebakola bucungwa byali bya ddala okitegeera tugenda mu kalulu lindako bajja kugamba nti bulijjo mu complaining nti obuluwa bubba tugenda kwesa abalimi nyuto ge maje kakati buli wambaje n'ekisawo kye mu bino ebisawo sawe balina ku mpale ajja n'obulwafu bituka ate ne bona amulengera ngangala bakuyiseemu ohulire so eno gavumenti aidha tugitunuulira butunuulizira tusirika oba tulina okulowooza ki ekirina okuddako I'm telling you bino tuliko byakusaaga busaazi bino tuliko byakusaaga busaazi era abannayuganda tulina okwekolamu omulimu ogw'amaanyi okulwana olutalo bingi ebisobola okukolebwa singa tubatandisa okwogera bya ddala bingi nga musa kimu ne bwe tuba tetussa kimu tewetaaga abantu bangi Mwai Museveni baali 27 27 eggwanga by then lyalimu abantu abawera emiliyoni 15 ne baali 27 ne batandika ekyepukulu oyitegedde batandika ekyepukulu nga bali 27 nebagaguggwa ne bagutwala paka ne bagumaliriza ne baguwunzika okitegeera so akati n'olw'ensonga eyo tulina okulowoozaamu mu ndowoozi y'enjawulo abavuka abalina amaanyi ag'okuvuma tukyuse okuvuma kuno tukuteeke mu bikolwa nga bya ddala bya kukyusa buyinza so si bya kuwanulayo balala bibeere nga bya ddala I'm pretty sure we can achieve obubaka bw'obusembayo tusiibule obubaka obusembayo njagala kwongera kutegeeza bannayuganda nti Uganda yaffe abalina okukyusa eggwanga Uganda yenze naawe ndaba ntera okugamba abantu ate nkiddamu buli omu akole ekiri mu busobozi bwe oyinza okuba tolina busobozi bwogera nga nze gwe obusobozi bwe buli mu kirala kola ekiri mu busobozi bwo naye nga kiri focused ku kukyusa ggwanga lino naddala ng'olirumirirwa abatulaga nti eggwanga balirumirirwa lyabwe si lyabwe eggwanga lyaffe ate tiryagera kujja tulwanira lutalo lwaffe ate era kino nkisembyayo tuleme kulowooza nti omuzungu agenda kujja okukyusa eggwanga lyaffe omusajja ono Kaguta Museveni Yoweri akyaweereza abazungu era bakyamwagala okujja batandise okubagaininga nabo ebyaddala naye ono omusajja akyabakolera omulimu wano naddamu Africa asinga nawo amagye agateekawo n'agabawola gali Somalia gali Central African Republic gali luddawa agabawola ne Congo n'agatwala so bakyamwagala kati bw'oba olowooza otolodulwanira mu bazungu nawe munnayuganda fuutu soja olowooza nti omuzungu agenda tuyamba agakulimba n'omusajja bakyamwagala bakyamukozesa ffe tulina okuteekawo embeera emubatamya oba mumpulidde bulungi ffe bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru naye nga bannayuganda ffe tulina okuteekawo embeera etamya Mwai Museveni abazungu bamutamwe ffe tulina okukikola tunakikola tutya nammwe mwerowooleze mbeera ne Saalongo Matovu n'agenda maaso olw'okuba nti agamba bigambo bya bufuzi politics n'ebintu ebigwa mu sayidi eyo londamu ekyo ky'owulidde nti kiyinza okukolera mu buufu obwo era naawe weefumiitirizeemu ddala ng'omuntu waba siddi omusunsuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu kwe tubeera ne tugenda maaso n'okuba nti tutembeeta ensonga Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.